mubaddewo bannaffe nti mukkirize nti mubaddewo bannayuganda babawadde omukisa bannayuganda babawadde obudde nti wali kikyuse wekibangula lero bannayuganda balaba bano abatasomyeko okibuliza bannayuganda balaba bano abatalina kyakufiirwa nga be balimuko ku makulu babawadde akakisa babawadde omwaganya mukkirize nammwe muddeko emmabega wabano bemuyita bawuliganizi bemuyita abatategeera abatalina makulu mubaddeko emabega mubapushinge ati sinomubawaayo emyaka 15 waba tewaliwo kikoleddwa njawulo eriwo olwo muveeyo muneemiggo mutandike okubafuntula period. You know? And we've tried to get Zako. We've tried our level best. And what is happening? When the Gwanga always songeza makulu, never let you be diversion. Be diversion in a 2 years on you are. Tutogenda kutusanga tu discussing ambozi za mupira. However much tuwagira timu zaffe. Togenda tusanga tuli mu bibozi bya lugambo wano mainstream media bazikutte bazonoonye buli TV bagitaddeko programu y'olugambo kwongera kuwugula za bannansi. Where you people? Katorero here comes. Natunulidde Honorable Ssemujju Nganda. Honorable Ssemujju Nganda ng'agamba nti Nuupu erina obusobozi obw'okukola primaries. Era eno system gyekozesa okuvetinga aba candidates yabadde esobola okukozesa system ya primaries. Okiwuliriza? Naye ne ŋŋamba olwaliyo katutunulire NUP. Twogera ku kibiina ekyabadde kiguddewo headquarters zaakyo ninga kino zani veyiringa. Badde nkugamba. Look, NUP gye musaba primaries. Primaries ezo zitambula ne structures. You're the same people. NUP wevaayo neeronda ba coordinators baayo. Ne ba registrars. Nejja neba ni veiringira ensi ba registrar ne ba coordinators ne batandika okukwatibwa opikingibwa hand picking by the state. You're the same people abavayo ne mugamba kakati mumulaba yakuta abaana b'abantu n'abateeka mu kamera kakati babawambye. You the people, the same people abakolinga NUP ekole primaries. Primaries ezo zitambula ne structures. Musaba NUP structures in which environment ngolwalero mutimanyi bulungi nnyo nti Museveni ekintu kye yategeera ze structures. Nti olwalero ne kiba kibiina kya byabufuzi ng'olina amaanyi genkana ki the moment you go under structures Museveni agenda kukurashinga. Because alina state resources, alina sente, alina amaanyi, alina machinery. The moment you go under structure, Museveni agenda kukurashinga. Nitwogera ku NUP. Ekera ku macha ne unveiling aba coordinator ba registrars. Ne bakwata. We balonchinga lero ne bateka mu kamera ense bategeere bannansi mu bitundu ebyenjawulo bamanye nti registrar wangu ne boti ya ina stamp. Kangende munonye. We manjagala kadi ya kibiina ngenda jijja ku coordinator ono. Ne babakwata omukumu ne babakwata n'amawuli ne gakubibwa ti ba coordinator ba NUP ne ba registrars bakwatiddwa. Twogera ku kibiina ky'ebyobufuzi ekikeera ku macha ne kizimba headquarters eyiganga ninga kizizimba mu bubba ne kituuka n'okulonkinga headquarters mu bubba ng'ensi temanyi. Neba surprise twogera ku kibiina ng'omukulembeze akwata ababakabe abakulembeze ababakabe n'abateeka mu costa n'abateeka mu drone n'abagamba tugenda mu lusirika ninga abalimba
ne babulukukira mu kifo kye batamanyi gituliyiga naye yabagambye tugenda Mbale Embale ne badiployinga okukakana babulukukidde yiganga n'abakuba surprise nti nabalese wano tugenda ku unveilinga kitebe kikino mbadde ekizimba yeyo society gye musabiramu democracy nti mwagala ebibiina oba mwagala ekibiina kya NUP exercising democracy NRM gweri mu exercisinga basajja mmwe tubeewuunya mugenda kubitsanga wa goloza singa NUP yakeera ku macha negamba nti kekozesa style yemu NRM gyekozesa oza NUP yandibadde yimiriddewo kubanga olwaleero kyangu nnyo gula ba delegates olwaleero nditamungu mwamulidde Thomas Tayewa yagambye abasajja baspendinze 3.5 billion mu kamyufu ka NRM 3.5 billion NRM yonge ekibiina with our resources just spending 6.9 billion mukamyufu kati olwaliro gwatalina state resources nga Salimu Salali wali ebbali goloza ba delegates wote bayenza kugulibwa NRM General Museveni wabayagala candidate wafune kadi ya NUP oloza tayinza kwata sente nazimwa nagulira ba delegates bano ne bajja ne bakwata candidate oyo ne bamuwa kadi ya NUP so nga musaba NUP okola nga NRM bwekola tusoke tutunulire environment ki mwe mwagala NUP performing nga NRM bwe performing. Is the environment suitable? Is the environment favorable? Ngolwalero national mobilizer wa NUP asobola okugenda emiti yana agenda sisinkana abawagizi nebamukwata ng'ekyonzira ne bakwata na buli omu abadde wa just one chairman Nyanzi bagenda ekyegegwa nga bagenze kusisinkana ba coordinator babakwata ne babakuba ne tear gas kati bantu mmwe NUP olwaleero webeesobola okwekwata ne yeekuŋŋaanya nekozesa style eyayo nefuna ba candidates abaayo lwaki temugiwa credit nti the same process eyo gye mu criticizinga NUP bemuyita abateeketeke nga bampuuga mwe bafunira zikadi abateeketeke bamwe bameda disegona mwe bafunira zikadi bambwa kakembote kamwa abaali nothing mwe bafunira kadi babedi bwanika abali bagezezzaako nga bafeyiringa mwe bafunira kadi the same system gye muli mu kukuba olwaleero gye mugamba nti mbi nnyo nkyamu system eyo gye muli mu kukuba gye mugamba mbi nnyo nkyamu olwaleero ye yaleeta leader of opposition Joel Ssenyonyi approving wrong eri abo abali bamu criticizing Joel Ssenyonyi performing to the fullest Joel Ssenyonyi yategera nti system eno efaanana etya kiki kye nina okukolera mu system eno system gye muli mu kuvuma gye muli mu kuzalawa eya NUP ya producing abakulembeze abo lwaki temwogera ku bakulembeze abo system eno gye muyita enkyamu beesobodde producing Bamutebi Julius olwaleero abacriticizing system eno it's the same system eyabawa kadi era nebaleetanga abakulembeze ekibuuzo kyandibadde nti NUP ekibiina nga leading opposition party kisobodde fielding aba candidates under local government eggwanga lya Uganda lyonna NUP no babadde batugamba nti kibiina eky'ebyobufuzi ekiri wano mu Buganda
Neye NUP mu kugaba kadi zaayo mu kuyita mu vetting process eno NUP yasobodde ofielding aba candidates mu bifo ebiri outside Buganda. Yes or no? Nti yes. Awo nga temuwaawo credit. Nga temuwaawo credit. Ne do you know what it takes? NUP olwaleero okufulumya listi yaayo ng'ennebbi balinayo Governor, ng'ennebbi balinayo meya. Manje kitegeeza goloza Museveni musanyufu. Muli wano mukalyanira bukadi. Ne goloza Museveni yasuze yeebase okulaba nti listi NUP yafulumiza listi z'aba candidate nenga outside Buganda NUP erinamu ba candidate. Just na wano mwankole NUP yabadde inayo ba candidate. Goza yabadde musanyufu. Ezo observations ezo mwazikoze. NUP gye muyita nti muyaga. Wave. Olwaleero yasobodde ofielding aba candidates. Almost 80% mu buli position under local government. In a revolution mwekamba buli ebandamwe under the revolution. You have to win all elective positions. Can't you demonstrate? Nga tuli mu revolution. Efaananako ng'eno eyaffe. Revolution etali ya kuyiwa musaayi, etali ya mundu nti kufulumya ssasi. Wetuba nga tuli mu revolution. Efaananako eno eyaffe. Eri peaceful. Eri democratic. You have to win all elective positions from the ground. From the ground. These are the same people who is Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert wavayo n'abagamba n'abawangula akalulu. Ne bamubuuza wawangula akalulu abakulembeze oyina bameka? Wansi wa local government abakulembeze ba NUP olina bameka? Nga tetunnabagenda ku ba honorable MPs. Olina bameka? Nawulidde musajja mukulu era wa PFF ng'avayo yeetunuzaamu kamera ayomba nti ono Bobi Wine ayagala bufo eno NUP erwanira bufo bw'obanga ogenda mu kiitibwa protestive vote era ng'oyagala kujjako Gen. Museveni ate ekifo ky'obwa meeya okyagaza ki? Njagala otunulira endowooza z'abasajja abakulu. Oli yabuuzizza nti president ne MP tuwalonda olunaku lumu betusooka okulonda. Deni ne tuddako ba meeya ne ba councillors. Kakati woba ogenda mu kiitibwa protestive vote ng'oyagala kujjako Gen. Museveni ate ba meeya obaagaza ki ne ba councillors be basajja bammwe aba PFF abagamba nti bannabyabufuzi era bategeera politics ati play. Kati nekimwogeza statement eyo nti munyiivu nnyo. Lwaki NUP esimba candidate ku Ssaalongo Erias Lukwago? Lwaki NUP olwaleero Emma Mugambe kadi nereeta Nubian Lee? Mwe people kambabulire ekintu kiki. Okusensera emitima gy'abannansi ng'obateekerateekera wali ku ntebe nnene oyina kutandikira on grassroots. Nti bwe tuba nga tugenda mu kiyitibwa protestive vote under local government nina okubalaga nti buli kifo ngenda kyetaaga. Kubanga woba olwanira akalulu bwe tuba nga tugamba nti tukanoonya, tukalonda, tukakuuma, tukabanja, in fact tukakuuma, tukalangirira, tukabanja ebintu bitaano. Akalulu okukabanja kiyinza n'okutwala emyezi 5 oba emyezi 6 ng'obanja obuwanguzi bwo. Naye olina okuba ne ground zikwosinzirira ng'obanja obuwanguzi bwo. However much president ne MP tubalonda olunaku lwe lumu
wetumala okubalonda oba tuyisaawo omwezi ne nitulonda bammeeya ne bakansalas manyi kyekitegeeza nti General Museveni ne waba akedde ku makya n'afutyanka obuwanguzi buno era ne yeerangirira sinakindi ne yeerangirira naye wano wansi Nuupu nebanga erina abasajja baayo abawangudde mu buli kifo nga weebali. Do you know what it takes? Manyi kitegeeza? Manyi kitegeeza? Banaye muleke kuwuddisa abantu. Muleke kusiriwaza abantu. Wetuba nga tuli mu revolution eri under democratic process, you have to secure all elective positions from the ground, from the lowest to the top. Eti baita protest vote. Gwe weebuuze kankweka simple logic. Golowooza lwaki MP alwana nnyo afune ba councillors? Ate nga MP gwe basooka olonda nga tebannalonda ba councillors. Olwaleero waliwo ba MP abali mu kuyomba. Nti nze ekibiina kya NUP tekyampadde ba councillors abange bonna babasudde. Let me give you an example. Genda mu Busiro East wano mu Wakiso. MP omusanga ayagala kadi ya NUP naye nga alina eggaali y'abakansalazi gy'akoze ng'alina abakansalazi bagenda otambula nabo. Omanyi lwaki? Omanyi lwaki? Omanyi lwaki? Ebintu tebabibagamba. N'ebintu byakubala. Tosobola keera ku makya. Ntoyagala bukulembeze bwa ggwanga ng'ekibuga tokirina mu ttaano. Kampala City. Sina Kampala yekka. Tebusobola kukya ku makya ntoyagala bukulembeze bwa ggwanga Uganda ng'ebibuga tobirina mu ttaano. Gwe weebuuze lwaki Museveni buli lukyayongera okuliyetinga cities. Mwe baana ba mama temuzanya NUP teyajja kuzanya mu buzanyi wano. Abasajja ba PFF baagala teeka NUP kugifuulanga yabakazanyiikirizi. Jikakati NUP ng'ekibiina wekiba kirina suitable candidate asobola okujja ku bwa meeya temumuleeta. Temumuleeta. Mulekeewo. Ate abantu bano baali bafuna monopole. Ndibo basobola tuddako ne batukakkanya. Ife munaye tetulina kubakkakkanya. Ife tetulina kubakkakkanya, tetulina kwewozaako. Bo baagala bajje bakkakkanye ife tusirike tuzinge emikono. Otuvaayo ne tugezaako okubaddamu n'okuba confrontinga nti kakati Museveni mwamuvaako mulwana opposition yammwe. Njagala ombulire Nuupu erwanya etya opposition. Ku NUP n'abaana abasajja baludde mu opposition bane abali mu kulwana NUP. Sincerely speaking. Ku NUP n'abaana abasajja baludde mu opposition bane abali mu kulwana NUP. Abasajja bajjeyo n'agombuto. Situjja kukkiriza akakabina akakajja situjja kukkiriza. These are the same faces eziri mu kweyubula. Ife tutegeera Nuupu ngeri gyakozemu bintu byayo. Kankubuulire. Ekirala nagamba nti yeewunya nnyo abantu abeefuula ab'enkyukakyuka naddala
abasajja abalina pate zaabwe abamu abaasalawo ne bagamba nti naffe twagala kukola ebibiina ebyaffe nti ne balemererwa kubanga oba oliawo babuulira njiri ey'enkyukakyuka kubanga nabo bagamba nti bankyukakyuka yadde nga bali mu pate zaabwe nti naye ate ne badda ku mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bakuba oyo ne bamwogerera amafuukuule ne bakola bwe bati kyagamba nti si kyabwenkanya n'agamba nti oyogera ku pate epate erinewo kyeragawo netuuka okuzimba headquarter endala oba offices endala mu district endala naye nga ekikola mu bubba kwegamba netuuka okugigulawo n'ebeera nga surprise ng'abantu tebakitegedde poliisi tekitegedde kwegamba gavumenti tekitegedde ekitegeera luvannyuma nti kumbe abasajja babadde baggulawo nti era ne musigala nga abasigadde namwe abayita opposition era nga mu criticizinga